Ntale Tone. Bakuyitani? Ntale Tone. Tukusanze wano mu ddwaliro era Ttale Ntole okola ki mu ddwaliro? Ndi mu ddwaliro olw'obuzibu bwe nafuna nga ndi ku mulimu gwange. Mulimu ki? Ogwa bouncing ku Vox Makindi. Nali nkola lunaku lwali lwa Sande alien skin najja ne group y'abantu nga 15 nenjagala omucekinga n'agaana ne musaba mu ddembe mucekinge nze namusaba mu ddembe ye yanva mabega nankube ngumi ku ttama namenya oluba n'amannyo ne gavaamu. Yakusanga wa? Ku mulyango ku Vox. Mwaliwo bamusaba meka? Naliwo bw'omu wenkolera ku Vox. Lwalikoze ogambe lwali lunaku ki? Lwali lunaku lwa Sande ssaawa 5:4 ez'ekiro. Nankuba nampogola oluba luno. Yali azze kuyimba oba ng'omuntu omudigiza azze mu kifo? Yali azze kudigida, yali tazze kuyimba kuba yali talinawo kivulu. Atera okujja waawo? Yali yakajjawo gwe mulundi gwali gwakubiri kuba yajja ku Lwomukaaga najja era n'akola effujjo mu VIP. N'alinnya ku ntebe ne tumugambako ne baagala okukola effujjo ne tubaleka ne tubeesonyiwa. Ku Sande we yajja effujjo n'alimalira ku nze. Omulabisa waliwo okuweka? Ku mulyango naliwo nzeka kuba lwali lunaku lwa Sande nga tewabeera buvuyo. Tewabeera buzibu bwonna ku bbanga lye tukoleddewo okuleka alien skin bwe yaleese n'antuusaako. Sooka olambulule bulungi bw'obeera ng'ogezaako omucekinga ate n'akuva emabega n'akkuba ekikonde kiyinza okufuuzibwa. Nagenda najja omucekinga nanneesimattulako engeri gye naliwo nzekka kati engeri gye baali abangi ne basaasaana kati n'entaayiza abamu ne mbagamba temugenda yitawo kankola omulimu gwange ye n'ava emabega n'ankuba ekikonde kuba yali amaze oyitawo. Era fote gyasinga kwali ku kamera za Vox. Yali yekka yali baali bangi baalinga 15 bagira mu guruupu tatambula yekka. Bw'amala okukola kino yayingira n'atuula oba mwamufu? Bwe yamala okinkola n'aŋŋamba tokiddangamu n'amala n'ayingira munda nenziruka ku poliisi. Awo yakulindako nga tonagenda ku poliisi? We yakuba wali mu mbeera ki? Nali bulungi. Nga yakamala okukuba? Nga yakamala okunkuba omusaayi gwokka gwe gwali guva mu kamwa kuba omusaayi gwanvamu okuva kw'esaawa gye yankubye paka nkeera we najja ewa musawo era ku olwo olunaku lwonna paka wa musawo omusaayi gwasiba guva mu kamwa gwamala ennaku 2. Mu bantu batambula nabo olinako n'omu gw'omanyiko? Kuliko nnamba emu ye yabaleeta. Nnamba emu yani? Wali bayika nnamba emu era ye yali naye yali amusise ku mukono kuba ye nali mumanyi olwedde yali yazze dda mu Vox ye yamuleeta. Kuliko n'omulala omuvubuka omusajja muwanvu giant amubeera ku lubiriizi nga bodyguard we. Ebbanga omaze ebbanga ki ng'okola obwa bawunsa addala mabaala? Maze emyaka ebiri wa bouncing. Abasinga nabo balowooza abantu betuweereza bamanyi okugamba nti namwe babawunsa mubaamuko n'effujjo ne mwagala okulaga obuyinza oba nawe wayagala okulaga obuyinza? Tosobola laga ku buyinza ku muntu atakozeeko ffujjo. Nze ojja ku mulyango mbeera njagala nkukebere ng'ekyanteesezaawo kirina okubeera we nkusiŋŋaanamu n'ekyobulabe nkikuggyeko bw'obeera okyetaaga okifune ng'ofuluma. Kitegeeza we sikikuggyako n'ogenda n'okola ekintu munda era obuvunaanyizibwa buddira nze bavunaana nze. Kati kitegeeza bogano bakebera baali balina ebyobulabe bye bayisaawo okuyingira nabyo kubanza ojja n'emmundu ng'oli musirikale ngikuggyako n'ogisiŋŋaana ng'ofuluma. Ojja n'empingo ngikuggyako n'osiŋŋaana ng'efuluma we kaba kambe tokkirizibwa era yingira nako oba ekintu ekyatika kyonna nga sikyamubbaala. Ku bino ebyakutuukako bakamawo baakolawo ki era osuubira ki ekyali ekigendererwa ekyamaanyi ekyali enskin okutuusa ku kino? Ekiruubirira kya alien skin sijja kugamba nti kiruubirirwa kino naye effujjo ye ayagala kukola ffujjo kuba yalowooza waalinnya. Bw'ogenda ku poliisi? Nagenda ku poliisi
Poliisi sijja kugamba nti yanyamba ekinene okuleka okuyingiza fayiro omusango mu fayiro mu gundi yaabwe. Yampa reference nensaba emitwalo 5 bajje bamukwate nga sizirinawo obudde obwo. Poliisi yaabwe Ekibuye baali bakubyeko mu guno omulimu gw'okola? tebankubangako era guno gwe gusoose. Wali mufumbo? Olina omukyala? Siri mufumbo. Babawusa mulina ekibiina mu beegattira, guli mu kibiina ki? Nze sirina kibiina kyonna kyendimu kuba nkola mwezi ku gundi ku Vox. Ate ababeera mu ebyo ebya Uba twala mu bibiina Uba waliwo bawu waliwo n'ekibiina ekirala okyesajjukira bulungi bo tebakola mwezi pozi nga ogw'omuntu gwe weesiimidde bo bakola lunaku. Kampuni nekwata omulimu contract nejja nebagaba nti mugende mukole egindi naye nga bo bakola lunaku. Linnya lye lyavuddemu Luba lwazimbye buzimbi? Oluba balukubye ne balukutula. Kati amannyo 3 ne gabadde gavuddemu nga gasigaddeko katono musawo ali mu gasi Kampola n'Oluba asobole obbizza naye era tebinadda mu layini yaago. Asika mpola buli nnaku njija n'asika n'akomyawo n'asika n'akomyawo. Kigenda okumala omwezi mulamba emyezi 2 naye ebyuma bigenda malamu omwezi mulamba bino. Ali nsikini yasooka okujja okuyingira bamucekinga yayingira buyingiza. Mu kusooka okujja saali ku geeti nali mu VIP kuba ndakwolo nali nkumye ku VIP. Kati simanyi bulungi abaaliwo oba bamucekinga oba tebamucekinga mu kusooka okujja. Bw'ogamba nti nno bwe yasooka okujja onywi badde n'emirimu 2 nga nkola ku jimu nga instructor wengendako nekubbaala nsobole okigattiriza famire yange ebeewo sikyasobola girabirira obudde buno. obudde buno kikyotaaga? Ku poliisi yakuyambye? Poliisi teyanyambye olw'ensonga nti ku mulimu gwenkola kwe nafunidde obuzibu bansasula mwezi nadde sirina kasente kenkola ku jimu nga instructor kendeka ewaka. Wengenda ku bbaala mba sirina kasente. Yansaba emitwalo 5 esobole okukwata abantu sizaako obuzibu nga sizirina netanyamba. Naye kati nsaba gavumenti nawe omuntu yenna ali eyo ng'akwatiddwa ekisa ku kyantuukibwako banyambe nfune obwenkanya ku alina sikini ku ffujjo lyazaakola kuba takikoze ku nze nzekka ate era nsuubira nti akikola ne ku bantu abalala. Nfune obwenkanya bwe kuba kukwatibwa n'okusasula biki ebibaddewo byonna alina sikini akwatibwe ffenna nange nfune obwenkanya nsobole okufuna famire yange nsobole okufuna kyerya nange nfune ekyendya kuba kati mwezi mulamba nywera mu kaseke sikyalya mmere. Simanyi wengenda kubeerawo nze ng'omuntu ng'ate nnyina ne famire. Oyagala alien skin baba bamukutte bamukole kikyosinga okwagala ku alien skin? Alien skin we bamukwata nsaba gavumenti etuterewo obwenkanya asasule ebbiru z'eddwaliro zonna asasule ebbanga lyengenda okumala nga sikola ebbanga lyengenda omumala nga ndiira mu kaseke famire yange ebbanga lyegenda omumala nga teraba kikumi kyange na kimwe embeerawo gyegenda obeerawo byonna agiyimirizeewo nange awo nja kubeera musanyufu ku mutima nti nyina gavumenti kyenyambyeko oba omuntu yenna. Omuntu ajja kwebuuza ebyo byonna biyinza tambulira mu sente nga meka? Wangi ebyo byonna biyinza tambulira mu sente nga meka? Okusinziira ku byantuukako sente nyingi kuba omusawo yennyini mu kusooka treatment yasookera ddala okuzibikira omusaayi ogana okujja yali mu mitwalo 5. Kati nsaba balooya
abalina ku mutima omusaasizi abasobola okumbeererawo banyimirireko mu kintu ekyo. Nze Kaama Muhammadi ge mannya gange. Omwami ono yajja wano ku bbalaza mandi ku makya, ne mulaba obuzibu bwe yalina yaŋŋamba nti yakubwa n'akutuka the mandible. It was a fracture on the body of the mandible around the 4/7 and 4/6 weyakutuka. So what we did was splinting. Naye mu mbeera gye yajjiramu yali talina, so ne tumukolako mu mbeera gye yalimu, yadde biiru gy'alina nnene, era mu kusooka twali tumusabye an initial payment ya $50,000 g'atayina. Ne tukkiriziganya nti katumukoleko olw'ensonga ffenna tuli bantu, ate omuntu tayinza kujjawuwo mu mbeera gye yalimu n'omuleka agende bw'atyo. Ye yakubulirako kuba mutuusa ku kyaliko essaawa zino. Yaŋŋamba nti akolera ku kirabu eri waggulu bagiyita Vox. Yaŋŋamba bouncer. Waliwo abaali balina be yali alina okukebera nga bayingira kirabu ne bamukuba. Baleka baagaana okubakebera ne bamukuba. Yakubulirako ku mannya agamu. Yafuna obuzibu obwo. Amannya g'abantu abamukuba saagamubuuza. Embeera gy'alimu obudde buno ne gye yajjiramu, sooka otunyonyole mu Kaaba. Embeera gy'alimu obudde buno bwe yajjira, baali bamukuba amannyo nga luno oluba lwakyama, okukyamira ddala ne tusiba tugezeeko okulaba nti tuluzza ludde mu position. Ekyokubiri ne tulaba nti tusiba we splinting, twakakasa nti n'okutambula omumwa guno guba tegukola ki, tegutambula. So ne tuba nga tumugye ku byokulya okumala omwezi mulamba, then tulabe progress kye tunaba tukoze mu bbanja. Biiru eri etya? Biiru eyo nga nabagambye, biiru sofa the final biiru tetunnagimuwa, naye nga at the moment we twatandikidde yabadde alina okukola an initial payment ya $50,000 g'atayina, naye ne tukkiriziganya nti katumukoleko mu mbeera ey'okuba nti tuli bantu ffenna, ate omuntu agenda okutuulako ekintu nga kino watakiplaningidde kubaawo. Omukolako buli bbanga ki, luvannyuma lw'ebbanga ki? Namulaba ku Mande, yazzeemu n'akomawo keggulu ndabe bwali, namugambye akomewooko ne ku Lwokutaano tulabe bwali. So buli wajja biiru yeeyongera? Era obviously buli gye tulaga mu maaso biiru bijja kuba yekola kiyeeyongera. Namuwa eddagala mu ntandikwa, era kati nze mu ndaba eyange ndaba nga ajja kutereera. Bubaka ki bw'osibirira abavubuka? Naddala abakozi b'effujjo. Abavubuka abakozi b'effujjo, ekikulu kiri nti effujjo w'olikolera oli muvubuka, naye akabanga kajja kuyita nga tokyasobola kulikola. Ate olumu by'oba okoze biyinza okuba nga tebijja kuvaawo, naddala ku bantu b'obikozeeko, nga tebajja kwerabira ffujjo lye wabakolako na buvune bwe batuusaako. Tufube okulaba nti bannaffe tebatuusaako buvune mu bye tukola. Eddwaliro baliyita Havivid Medical Center. Mannya? Amannya agange nze Sessanga Kaama Muhammad.